Edward aweebwa agenda kumala emyaka 6 bweddu ng'ali mu nkomyo, kyentegeeza nga musibe oluvannyuma lwa kkooti yaffe eya Uganda okumusalira omusango omunene guno era bwe batyo ne bamusindika e Luzira okumalayo emyaka 6. Abamu mugenda kumbuuza nga musango ki ogwo ogusobola okuteesa omuntu mu kkomera okumala emyaka 6? Ono nno agenda okumala emyaka 6 mu nkomyo mwana muto wa myaka 24 era nga omusango omunene ogwo gwe yakoze naawe gw'oyinza okukola n'ofuna ekintu kye kimu gwe guno. Nga tetunnayogera musango ogwo, subscribinga ku YouTube channel yange yenze Sheila Adita. Bw'oba omaze okulaba obutambi bwaffe buno, commentinga nga gwe omu kuba members ba channel eno tumanye endowooza yo. Subscribinga, kwata ku kade okomentinga nga buli video yonna yonna gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Tuzze n'emboozi ya TikTok munnaffe Omunayuganda Edward aweebwa nga ayina emyaka 24 egy'obukulu oba egy'obuto. Omwana ono yasingiddwa omusango kkooti yaffe enkulu era n'emusindika e Luzira nga agenda kumalayo emyaka 6 ewatali kweyimirirwa. Era nga aweebwa ono abadde nga akola obutambi obuvuma omukulembeze w'eggwanga, okumutyoboola, okumuwemulawemula nga yeeyambisa omukutu gwe ogwa TikTok. Ono nno yakwatibwa naye munnange kkooti yamaze n'emusalira. Kati gwali eyo akozesa emitimbagano gino togwa mu ssaganga zino. Tugendagendako ku mawulire ago agali ku social media agona omwana omuto omulenzi gwe basalidde emyaka 6 ku mikutu egy'enjawulo, muleme kugamba oyo ayiiya bigambo, oyo ayogera nnyo, tumanyi yajja bigambo, ekikazi kyatutama kinoonya nnyo ebiwulire ebifu, ebyo wabijjewa, ebyo ani yabikugambye? Gano amawulire tugajje ku platforms ez'enjawulo ezi broadcasting amawulire agali latest, nkuddiramu ezi broadcasting amawulire agali latest. Katugendeko mwaga amawulire naawe ogesomereko ate era tubere nga tukomawo. Museveni president wa Uganda tunulwanga n'amatako. Singa si violation nandibadde nkuvuma na mu luzungu kasasiro. Kitunwanga n'amazzi. Kirinyisa ebintu nyine buli olucha kati buli kimu kiteekako emisoro buli wamu. Kisona sente kyagala kugula underwear olwokuba sente zigula underwear tekizirina. Ekisiraani kino kasasiro. Gendo ogongezeewa mu Rwanda. Tunwanga n'amazzi nga bagu Museveni. Fere tubatya bisiraani mmwe. Ali nakena kuzo zinatera okugwayo gwe kisajja gwe oguto gulimo omuwumbo gwa big gwe ate nga omuzigwa green ekisiraani kino kasasiro. Fe twako wadda gana Rwanda okutumanyirira nse yaffe bagamba fena batuzaala Rwanda tunwanga n'amazzi ga mukazi genetic hataha Museveni ekisiraani ekyo nakyo nekitabani kimuhozi ekinywa omwenge kipama mu mpale nga ekyagalira kipama bya unya nekinya mu mpale okubanga kina kyesuwe ekiri nti tata aja kuongeza omusala ngule sabuni njoze cyane anawe zikipamyemu nomwe kinza kwa kinyona gwa bwerere kisirani ekyo Museveni family na mulinga amatako gange kazasiro odamu no yinyise ebintu nja kukwata ogwo gutwego Museveni nja kukwata gutwego guteke no matako gange olokole gawunya ojo okumanya nti abana Uganda tuli banyivu nja kukwata ekyo kitwe ekyo nga yona matako gange kutekeyo ate nja kusosayo mumwa ulire engeri je wakairira engeri je wawunyira je wawunya ojo kuteka nti nensi tuli banyivu kisirani gwe na video sigenda kujisa nayo. Ndowooza owuliriza bulungi ate era n'osoma n'amawulire ago n'ogalaba bulungi. Omwana omuto oyo yakwata essimu ye eya smartphone n'atandika recording akatambi ng'awemula omukulembeze n'amuvuma ebigambo byonna by'ayagala. Akatambi ako n'amala n'akata ne katambula ku mikutu gya social media nga tafuddeeyo. Abannayuganda batalina byakola akatambi ako ne bakalayikinga ne bakaviewinga ne bakasharinga ne katambula ng'ate mwe mulina abamuwagira nti wamma oli mutuufu muvume ne beerabira nti there is one day at a time wogenda okufeesinga ebizibu nga weebiti.
sigenda kugamba nti nze ndi malayika sisobyangako. Nasobyako era ne mmanya ki ekiri mu kusobya era nenkera ku makya ne mmanya nti omukulembeze will always be omukulembeze. Omukulembeze agenda okujja ku ntebe nga ayina power of God. Katonda aba muwadde agamanyi n'obuyinza okubafuga. Oba omwagala oba tomwagala, it's up to you. Oba omusiima byakola oba tobisiima, it's up to you still. Ye Katonda aba yamuwa amaanyi n'amuteekako amafuta n'amuteekako obukuumi n'amugamba gwe beerawo obeere ng'ofuga. However much nga tomwagala, tokozesa bigambo bibi, tokozesa bigambo bigenda kunyiiza abantu, tokozesa bigambo bigenda kuleka bazadde bo nga bakaaba, tokozesa bigambo bigenda kuleka society wooli nga buli omu yeewuunya agamba ye kino ekyana kyawa. Ani akizaala, ani yakoze ekyana bwe kityo olw'okuba gwe owemudde. Ate ne mbategeeza ne mbagamba nti some of you muva mu family backgrounds embi nti osobola okutuukako ekizibu and no one there asobola okukuyamba kankaddemu. Some of you muva mu family backgrounds enfo. I'm not saying nti oba nze nva mu nnungi oba nze bino oba biri. No, some of you, me inclusive, kubanga nange mba neetwalidde mu some of you nga nange mwendese jemu. Tuva mu mafamilies agateesobola bulungi financially nti nga oyinza n'okufuna ekizibu ne wabula omuntu yenna akuyamba. For example, oyina essimu yo awoli, njagala otuule mu ssimu yo obale oyinamu abantu bameka nga ogudde mu kizibu abasobola okubeererawo. Bw'oba obayina ng'ogudde mu kizibu abasobola okubeererawo, ky'oba omanya nti those are the true people be weetaaga mu bulamu. Naye there is some of us nga tetulina even a single person agenda kuvaayo nga tugudde mu buzibu. Ky'ova olaba mbagamba nnyo baganda bange aba generation eno nga nange mwendi, bannange mwefuge, mufuge emimwa gyammwe, mukozese bulungi social media. You can use social media to earn a living. You can use social media to earn money. You can use social media to get friends. You can use social media okufunamu ebintu ebyenjawulo. Don't use social media okupromoting ebintu ebyekisiru. Abamu kummwe mu promoting obukyayi, mu promoting ebintu bya kiseegu, mu promoting ebintu ebita even ebitanyuma mu society. Instead, kyokka ng'osobola okukozesa social media n'okola ebintu ebirala. People get friends. Abaana b'abazungu abasinga bagenda ku social media to look for friends, bagenda ku social media to look for partners, bagenda ku social media to look for businesses. Naye gwe nojja nga kyoyagala ekiguzisa data okuva ku makya n'okyajinga essimu yo, toyagala eggweko omuliro, n'ofuna ne wootuula onoonye network, kuvuma mukulembeze kumuwemula. Oli wa ddembe to give your opinion ku biki ebigenda mu nsi, naye toyina ddembe lya kutyoboola, kuwemula, kuvuma mukulembeze. You don't have that. Kubanga bw'onooba okwatiddwa ojja ku ending up ng'oyo omulenzi. Era wano ne mbasaba ne mbagamba baganda bange twekomeko. Tewali asinga mukulembeze maanyi. Omukulembeze ye Katonda w'ow'oku nsi. When he decides ofa leero kikolebwa. Bw'asalawo togenda kulya, tojja kulya. Bw'asalawo ogenda kusigwa, ojja kusigwa. Bakuba emiggo bajja gikuba. Bw'asalawo nti ono bamukube amasasi 5 nsiimye bagenda gakuba. Oyo ye mukulembeze, kubanga ekigambo kye kiba ever final. Wano we tubasabira. Mubeere very careful. Abantu mubeegendereze. Mwegendereze biki bye mukolera ku social media. Where you might be there in the dark, nokola byokolanga, you think people are not watching. My dear, people are watching you. People are watching you and they are following you step by step. So it's up to you. Togamba nti saakulabude yenze Sheila Adita. Imbagala nnyo, continue subscribing. Kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Imbagala nnyo.